Kadama TV olwo Kadama yagoba ku bintu n'abeera nga ajja Dubai mukwano gwe yabimugoberako n'abeera nga ayingidde ennyumba n'abeera nga atandika okukola. Time we yajjira boss we agamba nti nno bbaawe yali yakamala okufa. Kati omukyalo ono oba boss oyo akozesa advantage eyo n'agamba Kadama nti tasobola kubeera nga amusasula lwakuba bbaawe yafa ate nga alina okusooka n'agoba ku ssente eziva mu gavumenti ze balina okusasula bbaawe. Kati boss amugamba ssente ezo bwe zirijja bw'agenda okubeera ng'amuwa oba ng'amusasula omusaala. So okuva bwe yali agenda oba okuva bwe yagenda e Dubai tasasulwangako wadde n'omwezi ogumu. Mama amugamba lindako tugenda kubeera nga tuggyayo ssente eza bba wange yafa then nja kubeera nga nkusasula. Yakatambulako emyezi ng'esatu agenda mu gwakuna naye tewali kikumi kyonna kye baali bamuwadde. Omulimu guno gwamugoberwako mukwano gwe n'amugamba ajje abeere ng'akola ate n'ekirala tebamukkiriza ssimu, tebamukkiriza kubeera ng'ayogerera ku ssimu. So ali mu buzibu, ayagala kulaba nga afuna obuyambi, ayagala kufuna ku magezi okuva ku Bakadaama. Tuyinza okugamba ayinza okuba yakola nsobi oba n'ajja mu ngeri ng'eyo, naye era waliwo abajja mu ngeri ng'eyo ne batafuna buzibu, ne wajjawo abajja mu ngeri eyo ne bafuna obuzibu. Ate nga wano tukkiriza nti omuntu yenna bw'aba agudde mu nsobi tetwagala nnyo kubeera nga ate tutunuulira nnyo ekisobi oba ensobi gye yakola. Twagala kumuwa magezi ave mu buzibu obwo bw'alimu. Naye ng'obuzibu mu bwimpimpi bwakubeera nga tasasulwa, boss amugamba nti baba oba bba wange yafa, bwe ndifuna ssente mu gavumenti ssente ze then nja kubeera nga nkusasula omusaala ogwo. Kasooke tumuwulirize emboozi ye nga bw'eri. Oh, Mr. Kadama webale kuweereza. Nfunye ekyasa ekyuma ebweru. Mr. Kadama nze neegye Dubai ndi Adjumani ndi mwezi gwa December omwaka oguwedde nga nakuza mwezi 9. Mr. Kadama okutuuka kati naakola emyezi 3 ngenda mwenda naye Mr. Kadama mukazi tansasula olwogamba tuliyo kunsasula mukazi ng'akola ki ng'akambuwalira ddala. Mr. Kadama mukazi tayagala kunsasula nze okujja sirina kampuni sirina agent just mukwano gwange ali Uganda yalina mukwano gwe yali mu kino ekiyumba anti njogera mangu fulumyeko wabweru kuba mbadde sifulumako wabweru badde bantu wabweru kati njogera naye neekwesa saagala nabanda banasimu kuba najja mukwano gwange yabimpangira ali Uganda nagamba na mukwano gwe Dubai naye contract yeweddeko bamugambye afuneyo omuwala gwateeka mu kifo nemugamba waliwo tenagamba walungi mukwano gwange abaddeyo naye abadde akola birungi nnyo tofaayo Mr. Kadama nga tukola ku bintu ng'omukazi ampeeza ssente za medical ye Uganda ampeereza tiketi ampeereza visa ng'omukazi ampeereza byonna era byatuula zaali ssaawa 8 ogw'ekiro nasanga muganda we yanninze dda nasanga omuganda wa bosi wange yanninze dda nga ndeeta ewaka era lwatuuka ewaka nga sinnava Uganda kati nga sinnava Uganda omuwala yaŋŋamba ono bosi takkiriza simu naye wootuuka n'omugamba nti nina omwana mulwadde nnyo bajja gikuwa era lwatuuka ewaka omwana ngamba olina essimu gikweke nange kyenakola Mr. Kadama nenkweka essimu olwamala ng'omukazi ngamba leeta passport yo n'essimu nemugaa sirina ssimu naye nina omwana mulwadde mbadde nsaba nkolaki onfunireyo kopo ki ku Mr. Kadama mbadde nkyagamba nga sinnava Uganda so we natuuka omwana ngamba oba olina essimu gikweke nange kyenakola nenkweka essimu kati we nakweka essimu omukazi olwayitawo ennaku 2 nga ŋŋamba oba olina essimu dimpe ne passport ngamba sirina naye nina omwana wange mulwadde so mbadde nkusaba busabe onzikiriza essimu naŋŋamba nze sisobola nze wonna abakazi abange tabeera na ssimu nemwegayirira nnyo omukazi yagaana kati olwagira Mr. Kadama nga nsirika nga ntandika okukola omukazi tansasula nga nkola omukazi tansasula paka we namugambye madamu njagala ku ssimu omukazi n'akambuwala Mr. Kadama kuba kati nze sobola kudduka kugenda bweru nti ndoope bajja kukola ki bajja kunsibako ebisangosango mbu bakola ki mbabbye kuba olw'omwana gwe nasanga yaŋŋamba abantu we batuufu n'ebweru ogende ku poliisi
bakubisa anti nno wababye. So Mr. Kadaama sina agent sina wakulopa naye kati amagezi gendaba nze kudda Uganda. Mr. Kadaama so kati Mr. Kadaama munnange nsaba ku magezi kyenyetaaga kimu kudda waka naye nga zazaako bukodyo bwonna neerwaziza kwagambye weerwaza bajja kukola kikuze Uganda neerwaziza bano abantu bagumu Mr. Kadaama olawo kabukabe nga amaziga go bagawulira nga akayimba akaseneekerevu mu matuugo. Mr. Kadaama nkubulire nsaba ku magezi nkoze ntya kuba neetaaga okudda waka ebintu bino mbigobeko nziremu nkomewo kyo kyemba nkola okwerwaza neerwaziza biganye nkubye ku mulanga nti omwana wange amaze n'afa gwe mbadde nkolako nabagande mwemulwadde bagamba bangi bafirwa n'abazadde naye tebagenda naye like chance gye nina sindasayininga nabo contract oba ye chance naye nga nte ngamba esobola nanyi bwensayininga nabo contract nja kuba ndi mikono gyabwe omukazi agamba wajjira ku employment visa oba olyanga okola tuba sente zaffe oddeyo kyokka ate waliwo omugayi gwe nabuuzizzaako ye n'agamba employment visa bagibala nti ya mugaso ng'omaze osayininga nabo contract. Mr. Kadaama n'abatuuliriza nsabaako ku magezi nkoze ntya bannange mpa ku magezi ndabe ekyokukola ebyo munaye Mr. Kadaama ndikodinze emirundi 3 ng'ozisaamu naye mbadde nga sirina wakugerako tebakkiriza ssimu n'ekirala naye n'ofulumako ebweru bakubalira essaawa kuba okufuluma embanga nyenze kubeera kasasiro ali omala ofulula ti mu lwigi owetako katini ng'oteeka kusasiro eddakiika 5 nezigwako nga tonnadda nga bakulonako naye n'ofunye kyansi waliwo omukozi wa boosi abadde alina byagenze okujja wansi ne bagamba genda naye ne bamugamba nno mbw akwate ku mukono imagine gwe bagamba okukwatako ku mukono musingako ne ku bukulu mu Ethiopia muto myaka 19 nagamba naye Mukama Katonda bana bantu nga bazontowaza naye Mr. Kadaama nze olaba ebintu ebikulu sibirina ebisinga nze kola sirina Emirate card sirina privacy nsula mu ntebe ebintu byange biri ku balukoni ebweru sirina sirina Emirate ID sirina simu tebanzikiriza simu bagamba nkozese zaabwe zibasaba nga byolikodinze babisangulamu bagamba olina kwogera mu mwezi olinamu kwogeramu omulundi gumu oba ebiri ate olina kwogera nga muwali ekizibu naye omuntu omanya ki ekiri ewammwe nga tolina simu amazima ga Katonda ne batufuula abasibu namanya ki ekiri ewaka nga sirina simu olugira nga babulokinga abantu nga bagamba olaba tebakufaako gwe obeesibako wajjaku olina kukola lwaki ozungazunga lwaki weetayira ku ssimu okitegeera. Mr. Kadaama nsaba ku magezi bannange bape ku magezi Kadaama bannange ebyo byange ennyumba mbonfunda nze nsula mu ntebe era mba njagala okwogera zo recording ze nkukoledde okumala ennaku 3 nga mbidoozi wansi mala genda mupenzi gulaba okwogera ne mba njagala bantu bange mala kwekweka mu toilet njogera essimu ne gyolaba ngikweka kuba kati kekalinga yeringa entaasa waawe bagirabira baye wamudde yagiraba yali agindeko nenkabanyonyonyo nemwegayira nekunenga wa tebibalya nemugano tunasimu yange bambi kugaide mwana wange mulwadde nagamba omwana wo mulwadde kale switching off tereke ebweru ku balukoni waliwo eddewo Uganda ng'ogikozesa ojja kukozesa yange fonnaawe bano abantu balina emitima mbu baloko beene Dubai ne bannange simanyi oba n'abalala bonna abali Dubai babosi bawe webatyo abaloko bwe batyo babalisa ebyo byange Mr. Kadaama naye nsaba ku buyambi nsaba ku magezi njagala kudda waka male mbigobeko bulungi kinasooka kuba kati naakamukolera emyezi guno gwakusatu ogwokuna nguweza mwezi gwokuna nguweza mwezi gwakuna ng'ennaku z'omwezi 10 mpeze emyezi 4 naye sikombaako yadde ku 10 kyokka nga nkolera obusente ku kininyo nkolera nze nusu 8 olw'eno 800 gyemutolo 8 egye Uganda naye ogamba sente agamba baba yafa wajja baba yafa sirina sente lindako njagenda nzijjayo simanya fumanyi wetufiirwa babba baffe omala emyezi simanya 4 n'ennaku 10 nga tofulumya wabweru kyokka nga ngolaba shopping gye bakola buli lunaku shopping mu wiiki shopping gye bakola ebintu by'okulya obuli
zisuuka ne 800 salaale yange wallahi zisuuka so simanyi kyokka yagenda okuneta ngu edda kimanyi baba yafa kati simanyi yandeetera ki nga kimanyi baba yafa talina ssente lyeryo lyange Mr. Kadaama naye nsaba eddoboozi lyange liwulikike bannakadaama bantu nange bappe ku magezi nsobwe